kyekiguddewo era twagenda okuwulira nga amasasi gatandika okuvuga ne bajja ku nnyumba nga bakuba open muguleewo oluvannyuma nga banemye okuyita mu front door bagenda ne batandika okuba amasasi mu garagi abantu gye baali bekwesa ate era baŋŋambe n'abamu babakubiraawo mu lujja amasasi so bagenda okukakkana nga bassa abantu 10 era mu byensonyinsonyi ne bagezaako okugyawo obujulizi bonna obulaga nti bassa abaki abantu era basitula abafu abo ekiro omukuomu ne babassa ku mmotoka ne babatwala mu ddwaliro eggombe era n'eggombe tebaba banzaawo kaseera ne babaddusa kubanga batidde abantu okukuŋŋaana ne babatwala emirabo n'olwekyo ne babasuula egitu bajja abantu baffe omukuomu ne tubatwala okubaziika tebwabadde bululu tebwabadde kulonda tebwabadde kuba nti oli awangudde ne bamuwangudde neryabadde ettemu lyennyini eryabatemu abazze waka nga bazze okunzita n'okulemerera okuntukako ne batemula abantu bange era abamaama bangi ekwekkaza nti enexercise yabadde yanjawulo ku bantu betwakaziiko 7 5 bakyala ate si bakyala nti bawala abakavubuka abalina abaami abalina abaana so empulira omuntu abisaagiramu kagere president ngaga nti bano bagenda nejjambi okulumba poliisi nga tabyogedde ali maaso g'abannaddiini weewunya omusajja oyo jjajja olimbye ensi eno evidence yonna era bwebenoobya ku mikutu ojja biraba nga bano abantu babattira mu garagi ewange munda we baakuba amasasi ne batta abantu ne bagezaako okugyawo obujulizi nga baddusaawo emirambo naye omuntu tattika so deputy RDC wo n'abakumaddembe oba olina okusooka okukwata abaduumira ne bajja ewaka ne batta abantu bebatya Mwanga Kivumbi nti Mwanga Kivumbi bw'ayogera ensi emuwulira abadde ayina ekifo ekinene ekya vice president Buganda kaakati nga ne bwe yasinze akalulu n'emitwalo oda yabadde kati ne baagala bamuteekemu ate ekirala kati wulire eki kye bateeseza Mwanga Kivumbi leero Museveni amwogeddeko sinatuula concentratinga kubiraba njagala kutuula concentratinga biraba naye nze bino byensomodde bya munda Mwanga Kivumbi ye Ngeri Nnyo owookubiri nkiddemu okiwulire ayinza n'okukwatibwa ekiro ky'olwaleero oba enkya oba olunaku lwonna okuva leero Mwanga Kivumbi bw'atwalibwa agwekerera nga Ngeri Nnyo bwe tuba tetusituse Mwanga Kivumbi agenda kugwekerera nga Ngeri Nnyo kyovula bamusibako bijambiya era bo bagamba Mwanga Kivumbi ye yatemyetemye abantu era emirambo egyo tetugenda girabako emirambo bagenda gikweka olwa postmortem report girimu ebiwundu by'amasasi kyovula babagidusizaawo n'eggombe ne bagibbawo ne bagitwala tebagenda gizza temugenda baziikako abanaabaziikako bajja bagenda baleetera abantu bammwe mu keesi n'amagye babaziike baleka babaziise kubanga obaziikulula olina kusaba kooti bw'oba oyagala okukola simanyi postmortem ng'omuziikula tootaataaganya ddembe ly'abafu temugenda kulaba ku bafu bammwe waayi baagala bateeka ku Kivumbi nti nno Kivumbi ye yabatemaatema bino mbabuulira byabwe then mbawe way forward Vice President Western Uganda ali munda Vice President Northern Uganda ali munda Vice President Buganda sawa yonna agenda munda abaana be bakutte bonna babagamba ekintu eki balumirize nti ye gaali ze bazimba Aisha Kabanda agenda munda
Why? Aisha Kabanda yaliwa NRM amanyi government policy ali voko bebamu kumbuku bebadde abasimbye emirandira ja opposition mu Buganda eja NUP era bafunye obululu obutaganika ne bawangula bakalangwa ne bagamba gwe langirira wanolangirira gundi wanolangirira gundi wanolangirira gundi. Aha, kakati abaana be bakutte be babadde bayola babasuubiza ensi neggulu babagamba bagambe nti bo zegaali ze bazimba mu bitundu omwo be bakutte ennakaseke bagenda kulumiriza nti gaali ya Semakula Lutamaguzi akwatibwe nti babadde n'ebijambiya. Kino kyonna bakiruka kukitwalawa bakiruka kukitwala ku President Kyagulanyi Ssentamu bakiruka kukitwala ku NUP ewerebwe ddala abakulembeze baffe bonna bakwatibwe bakubibwe munda kiri kye Museveni kyagamba mbwe to crash you. Otegedde empiki zaabwe bwe bazitambuza mpola slow but sure byonna bigwekera mu President Kyagulanyi Ssentamu era bahagala batulugunye bamaama baffe bano. Bamama baffe baveeyo nga bakaza amaaso bagambe Kyagulanyi yatuwaloole y'amajambiya mu Northern oba mu Western. Kati ebibakolebwako bye simanyi bakyala bakulu mu myaka. Mama Jole tukamushaba ayina ne pressure mukyala mulwadde wa pressure atambulira ku ddagala era namukubula ne mugamba wobeera n'eddagala lyo oba bwe bakukwata making sure nti obagamba ne bakufunira eddagala lyo n'ogenda nalyo nenko kukwata bagenda kukwata kuba nali mmaze okitegeera bw'ali bakomyewo ng'asobola okukyogera ali kibagamba. Okitegedde Museveni ayagala kukurashinga nga ye yatemudde abantu ayagala kukurashinga nuupu ayagala kukurashinga opposition entuufu addemu azimbe opposition eyiye addemu azimbe opposition eyiye bagenda tuteekako ebijambi yambwe abantu bo be batirimbudde baagala bateeka kuffe baagala bateeka ku nuupu. Now kyenna bagambye nti tuli ku point of no return tewali kudda mabega tulina kulwana twejjeko abasajja bano otherwise nkugambye baagala ettaka baagala emmwanyi baagala entangawuzi baagala obutunda tugenda kubirima nga byabo. Tugenda kubirima nga byabwe nga ne baliidazi baffe tebaliiwo abamu ku bo bagenda kutufaako bwe tutasituka. Tulina ekintu eki tusituka kubanga abantu baffe abafudde tosobola bageraageranya ku bimotoka byammwe mmwe abalina ebimotoka abazunga mu makubo. No, Bannayuganda mukwase ejja mu Uganda yonna bino bibeere mu Arua bibeere Mbarara bibeere Fort bibeere Kasese bibeere Eggulu bibeere border to border tuyike ku kkubo tusuleko. Poliisi ebuuza lwaki mugitya? Banyiivu nnyo. Kati Museveni bw'agambye Mwanga Kivumbi nti abantu bebattiddewo badde battira lisiti nga balumbye poliisi ne bawamba ne poliisi ne batta abantu. Nankuluwisaayo uno kamukuzanyire wano kasoke mukuteere wano bulungi nnyo. What these people were planning is what Kivumbi did in Butambala. They were trying to do it in all areas. That's what they planned. Of course, I knew the plan. But more importantly, that way they don't win, they should cut people. Of course, we were ready to deal with them decisively. But even better, most of the Nook people who were supposed to do that refused. And came and met me. This is not the first time they met me, told me the whole story.
Oh, okay, you go. And this is not the first time. The other year, when there were riots in Kenya, the same riots were supposed to happen here. But the people they wanted to use came and told me, and we refused the. So therefore, I am advising this small group of traitors, but they are working with foreigners, some homosexual groups, some this and that. So Hold on. Of traitors, but they are working with foreigners, some homosexual groups, some this and that. So the president is totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and parked trucks and took them to Congo Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to arrange a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then I wish for the country that the president no longer gets a right briefing. Because as the president, you are the number one commissioner. Honorable Mwanga Kivumbi, Museveni is not misinformed. Museveni is the master planner. So the president is totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos. That's why after killing all the people who are there, they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and parked trucks and took them to Congo Hospital. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to arrange a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then I wish say for the country that the president no longer gets a right briefing. Because as the president, you are the number one consumer of intelligence, verified. Now, if he sits out there and he was addressing bishops, I've seen a number of classes. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face,
the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people. And an attempt to turn it round and put it on us, an attack on my home, not even, is very, very unfortunate. So the president, for him to say the attack, is there a polling station in Ibugo at my home? There was no attack at all. This was all inspired, a kind of a cover-up one, to try and rig an election. Which, for me, that is a minor thing. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow a court process.